Bamikwano mukama yebazibwe mwasibye mutya kansibe nti muli bulungi naye nga njagadde twogereko ku kintu engeri gy'osobola okuumamu esente zo ng'okola ne bakozi banno. Mukitegeera bamikwano, kuuma bulungi sente zo oba amagezi genyinza okuwa ge gano. Bw'oba oli Jordan, oba oli Oman, oba oli Dubai, oba oli Abu Dhabi, oba oli Qatar, kisinzira kale engeri gy'oba olimu ne baboosi bo oba balungi, osobola obagamba kale ng'olaba tebalina buzibu, osobola obagamba n'ogulawo akawunti mu eyo ensi. Kubanga jjukira nti abakozi tubaako ne ID zaffe. Okitegeera tubaako ne ID, ogenda n'ogulako akawunti kati oba n'ogenda nga buli ofuna omusaala ozitwalayo, buli ofuna omusaala ozitwalayo. So bw'ogenda okutuuka okugenda n'ogenda n'okola ki? N'ozijjayo nga zonna ziri bulungi. So omukozi muno aba tasobola kukola ki? Aba tasobola kuzibba. Kati ate n'ekirala kye njagala twogereko, kati for example wano wabaddewo omukozi nga wa Ethiopia ng'akolera sisita wa bossi wange. Mukitegeera bamikwano, nga wa Ethiopia. Naye kale oli omukozi batuula bulungi ne balya wamu, abaguza ebyokulya, kale ono omukozi ono atabifaako. Bano abawedde ba Ethiopia nga bajjako wano Lwakutaano. Kati oli tabifaako, amanyi nti oli talina kyasobola kulowooza. Kati oli omukadde, kati wabaawo omupya n'omukadde, jjuka mwena bwate mwajjidde mu biseera bye bimu. Munnange oli ng'amala kontracti ye ng'agenda ewaabwe. Bwe yagenda ewaabwe n'amalayo omwezi gumu nga waakudda nadda. Jjukira bw'oba wakatuuka wano omala bamuleka nnaku 2 nga tebanamuggyako paasipooti ye. Okitegeerayo. Kati awo mukama we ng'amanyi engeri gye yagambye nti asabye ono naddayo, alabika njagala kinezi naye nawulirako nti tagenda kudda. Era nabuuza ono anadda oba tadde. Okitegeera? Nabuuza nti nno ono anadda oba tadde. Ne bagamba mbu ajja kudda, naye nze nga nkimanyi yagamba tagenda kukola ki? Tagenda kudda. Okitegeera? So nakomawo kati nawe oba ne muno kangambe nti ne Munnayuganda munnange. Nambuuza olinayo sente meka? Biki? Namugamba olinayo sente bwezi naye njagala asindika, kubanga omuntu aba tomusuubira nti agenda kubba. Munnange oli omukozi, jjukira mbu ewaabwe walina omusajja gwe basigwa n'asindika direct ewaabwe, tebakozesa nga ffe abakozesa wano eno Western Union bo si bye bakozesa. Oba n'omuntu gw'omanyi n'amugamba kati mpe namba yo y'omusajja oli gy'akozesa nange nsindikireko. Oli n'amugamba okay nja gikuwa. Naye nga yali ayagala asooke amanye omuwendo ono gwakola ki? Gwalina mu nsawo ye ogw'essente. Kati ogwagufuna, ogwagutegeera, n'addamu omusaba enamba n'agamba enamba yambuzeeko, sirina namba nagidiritinzeemu n'atagimuwa. Munnange nti balina kalina 2, omu alongoosa waggulu, omulala alongoosa wansi. Kati ono wawaggulu yagenda okulongoosa, oli owa wansi jjukira yakava waabwe. Babadde ba Ethiopia 2 yakava waabwe. N'agenda mu bbaaga, yali amanyi watirika ekisumuluzo, buli omu alina kabineeti ye. Bambi ng'ono naye musirise, kale ali ebintu yabikwata mpola mpola. Okitegeera? Munnange n'agenda n'aggyayo sente ze n'adduka. Byamukabaawo teyabikwata, n'akwata ne paasipooti ya China paasipooti n'agenda. Naye kati kyengezaako okugamba kiri bwe kiti, esente z'otamenyekedde, esente z'otakoleredde tosobola zifunamu. Kyova Bayibuli egamba nti tulyenga emikono gyaffe gye bimenyekedde. Mukitegeera bamikwano? Kati oyo yazibbye, obulwadde buyingiddewo, bagaddewo buli wamu. Omulimu agenda guggyawo. Omulimu agenda guggyawo. Oba aze agenda okulyako. Ye yabadde wano ng'akola gwakugula, yaguze TV ng'adda waabwe, nga buli baawe lwetuuka happy birthday ng'agula keeki.
agenda nagula bikubosi byawa ebimanyi bya Ethiopia naye birthday bwetuka ng'agenda agula birthday ng'ajja kale nga wenduna sente byo ebyekisirusiru. Naye kati kyengezako bakubiriza bamikwano, bwoba teweesiga mukozi yenna, teweesiga mukozi yenna, just genda gulawo account wa mu nsi yonna gy'olimu, okole ki, otekeyo sente zo, essira kituuka eky'okugenda oba ogyagenda okole ki, oziggyeyo. Naye okugulawo account kisinziira bakama abo obeesiga otya, kubanga waliwo wogamba nti bw'oba wakatuuka mu nyumba olabirawo n'ogamba eno ennyumba nnungi, mu wiikendi emu eno ennyumba mbi. Lwaki? Oyinza okugamba n'olaba kangambe nti omaze emyezi nga 6 eno ennyumba kweri n'amalawo myezi 24 kubanga gi contract yaffe, n'amalako contract oba sigimaliko. Bw'olaba nti onaamalako contract, mukwano okubiriza nga ngamba totrustinga mukozi muno oba Munnayuganda oba wansi ki, genda gulawo account yo, teekayo sente zo. Bw'olaba nga family gy'olimu si nnungi, simanyi oba omuntu n'amwesiga otya gw'okunaasindika, kuba ne bunaagamba osindika ewammwe mbajja zirya. So okugulawo account kyekisinga. Bw'ojja zisindika e Uganda, ojja tuuka okudda nga tewakyaliyo n'ekikumi, bwe buzibu, nga tewakyaliyo n'ekikumi. So nga nze nkomekerera ngamba nti nno tetwesiga bannaffe, oba zikuume bulungi, funa ekiteeteeyi oba funa empale ng'eriko ensawo munda, kwata bulungi sente zo zizingazingeko bw'oti ziteekeyo. Okitegeera va ku bano baboosi abagamba nti ono omukozi abbye sente, ono omukozi abbye sente. Si bonna, gye bali naye si bonna. Ate waliwo boosi obosobola obuuza kangende ngulawo account olw'ensonga bweti akwiza nagula kuba nze nina omukwano gwange yagulawo account ye ng'ali Oman, n'aziteekayo n'agenda okudda Uganda, n'agenda naziyo ate teyamalako na contract. Yakolayo mwaka gumu n'emyezi 6, mwaka gumu n'emyezi 7, ng'abuuzayo emyezi 5. Naye ng'emirimu mingi naye ng'aguma. Kati n'agamba boosi w'omusajja n'amutwala n'agulawo kadi, naye ate mujjukire nti buno obukadi waffe otubeera nabwo bu expiringa buli mwaka, baba balina okalunyuwinga. So bwe ka expiringa ng'ogenda okawaayo nga bakalunyuwinga, kubanga ffe wano tuba ku visa, mukitegeera. So bw'olaba nga esente zo teziri seefu oba nga tosobola kugamba bakama abo bazikutwalire mu banka, funa akagoye zizingemu. Naye ate oba ozikweka bakozi banno, kubanga ono yamubye mukozi munne, yamubyeko kangambe nti ewaffe giba miliyoni 6, emyezi 6 1,000, myezi mirundi 6 gye 6,000, n'azimubbako n'azitwala. Okitegeera. Naye nga yali ali wano nga yonoona akola gwakwesoma, bawange musomesa balina sente nze ngenda kola, mukitegeera. So bamikwano, let us be careful about our money. Tuzimenyekera n'okola nga towumula. Omwarabu tagenda kugamba leero omukoze, no, teruliyo. Bagamba abakozi bakoze leero bakooye, teruliyo. So bamikwano, tulina okufa ku sente zaffe, tufe ku sente zaffe, tuzitereke. Funa olugoye, waliwo zino empale zagi ne zirina ensawo munda, ziteeka omwo munda, gizingazingeko bulungi, giteeke mu kabineti oba mu baaga yo. Kati omukozi munno bw'anaagenda otwala obwo obudde bwonna mbu atankula eri, aba ajja kutwala akadde, ayinza obutakola ki, ayinza obutazifuna. Mukitegeerayo. Naye kati bw'ozireka wali mu baaga, nafuna ekisumuluzo ajja gulawo direct ng'akola ki, ng'agenda. Naye bw'oba ozikweseeyo n'okiteeka wagati mu ngoye munda, anti awo tukweka bakozi bannaffe, kubanga sometimes ate abakozi bannaffe munnange nabo be batubba. Baboosi bo boosi oye asobola okutoola wonna wagambye, naye nze ngezako kugamba ku bakozi bannaffe. Kati obudde bw'anaatwala ate ebbaaga yo kutankula lugoye gulumu ye aba tasobola nakulooza nti ensente oziteeka mu ngoye. Ate n'ekirala, mwewale okulaga omukozi gw'obeera naye sente wa wootereka. Bw'akubuuza sente meka z'olina tomugamba, mugambe sente nakoze eki, nasindise oba nteeka ku akawunti.
kubanga oli yayogera naye ng'ayagala mubba n'amubuuza olinawo mmeka oli teyamanya nti bagenda mubba yalowooza nti anyumya bunyumya ne munne n'amugamba ninawo boys naye ngenda sindika oli n'agenda ewaawo omwezi mulamba teyasindika nga talina namba ya kusindika teyagibuuza munange oli akomye amubbye kati oli akaaba abadde alina kayagala okukolako oli yadduse nazo ne pasipoti n'agenda simanyi waba naamufuna simanyi ba tebamufuna so mikwano mbakubiriza nga mbagamba nti twekuume sente zaffe tukuume esente zaffe baleke n'omukozi muno oba munnayuganda muno oba trustinga mukozi muno kubanga for example nze nali nkolako wano n'omukozi munnange yandita wano nga tutereka wamu ye nga kale nga ze kukyalako obukyazi eno example endala ate eyo yali first contract yange yasooka kati nga neŋŋamba gundi yo tezo sente tereke tebaleke kuzikuba oleke zikubamu airtime obeeko kyozikolamu e Uganda n'agamba nze nokubira boyfriend wange ninokubira biki kale nemwesigaye nendikwata akasumuluzo wenali kateeka kwange yali akyadde agenda kuba nemyezi tamalade gyakola kale nga bakamawe kale nga balina ku luganda ne family munnange nemulaga akasumuluzo nandaba nga ndi mukiyungu nagenda najayo sente nagula airtime nene yerabira kubanga zaali kyenji nga bazitwadde mu idi nemugamba wakasumuluzo kajjewo naseka wayitawo ennaku mmeka nagamba mbunamubbye sente nemugamba nze gundi gwe yandeta nze nkwate nze nkubbe sente nemugamba sisobola nakaaba neŋŋamba omuntu andese yampayiza nze jwana okumubba sente nze sisobola kikola newe waba e Uganda nze manyi kimu esente gyommenyekedde yesente gyofunamu okitegeera n'amala nemugamba werowooze bulungi nenkaaba bamama abantu bange saabagamba kubanga yandeeta abiwaffe bali bamumanyi so nenkaaba mukama namukwatako n'angamba nsonyiwa sente ze nakozesa sente ze naziggyemu nemugamba katolaba nemugamba si kirungi kukola ki kupapalukana gogamba omuntu akubbye sente si kirungi nze sisobola kubba naye nga ye yagenda najja akasumuluzo wenkatereka nga nali mwesize nga mayi tasobola kola ki tasobola byogera tasobola kuba n'agamba nti nze mubbi n'okuva lwakyogera nagwamu essuubi neŋŋamba okwesiga muntu muno ne mu bayibuli egamba okwesiga muntu eyesiganga omuntu munne akolemibwe kyo kyolina okukola weesige katonda wekka uzisabire sente zo woozitereka kuuma sente zo bulungi zikweke wala tolaga mukozi muno sente zolina tomulaga wa woozitereka tomugamba muwendo gwolina mukama bampeera omukisa please subscribe to my YouTube channel for more videos nzija ne videos ezenjawulo bwefuna idea y'enviiri nga ngireeta bwefuna idea ekwata kufa ab'omukiyumba nga ngireeta bwefuna idea yonna etukwataganyako njeta ntukiyalinga kuma bulungi sente zo please subscribe nga wamanga osofuna buli video gye mba ntaddeyo video nyingi zikyajja please subscribe god bless you mukama abanjagalire naye nga mbegayira mu subscribing ate ne sente zo tugamba mukwano gwo oba muntu yenna ng'olinakola naye mu nnyumba eyo gye muli wamu oba ajja kukyalira muwendo gwa sente gw'olina bwe batyo abantu bwe bali kubba sente zaffe bwe batyo bagamba oba tosobola oba nga tosobola kutereka sente mu bbanka zikweke mu nsawo yo munda mu ngoye awali ensawo empale yagi gizingeko ye tajja kuvaayo alowooze nti sente zirimu eno mpale oba wano naye bwonaateeka mu bbaaga waba wangu nnyo okola ki ozifuna so mukama bampeera omukisa please subscribe mbagala nnyo mu linnya lya Yesu mukama banjagale abampeera omukisa nga bwe musubscribinga for more videos bye